Bano be bamu ku basuubuzi abakolera mu katale k'amatugga Mabanda Dairy Market abakedde okweri omugujo olw'abantu be balumiriza okwagala okwezza akatale kaabwe. Bano ababadde abayitirivu olutuuse ku kitebe kya disitulikiti ne batandika okuwugganira waggulu ekisannyalaza emirimu ku kitebe kino. Bagamba ekibaleese baagala kusisinkana RDC Justin Mbabazi bamulopere eri abantu be bagamba nti babasuza bakukunadde nga lumonde mu kikata. Olw'embeera gye batuukiddemu ku kitebe kiwaliriza poliisi y'e Wakiso okwogerako nabo mu ngeri y'okubawooyawooya. Mu kwogera kwabwe bategeezezza ng'ettaka akatale kano kwe katudde we baaligula ku musajja amanyiddwa nga Ssempebwa mu biseera ebyo eyali mmeeya w'eggombolola y'e Gombe. Ettaka eryo liri mannya g'amatugga Mabanda Market Association ng'ekyo kye kibiina oba ye kampani abasuubuzi mwe beekoleramu omulimu mu 2011 ne twegula nga tutunuulidde embeera gye mulaba kati ku makubo. Twagula ettaka lino mu bulumi nga tuli bakazi banaku, kano akatale bakayita Mwolanfuuzi. Ffe maama, ffe taata, wetugira abaana baffe school fees. Bagamba ebbanga lye bakoledde mu katale kano babadde tebafunanga ku mbeererezi yonna okutuusa wano jjo ly'abalamu we baawulidde nti waliwo abantu abeekobana n'abakulembeze baabwe ne bakyusa ebyapa byabwe. Oyo Musijja Jo William yasisinkana nze n'aŋŋamba ddiru weri ne mubuuza ddiru yaki n'aŋŋamba tugenda kufunayo akasente ne mugamba nze siina naye njagala mmanye ku ddiru eyo n'agamba wali tugenda bajjawo tubazze wano ne mugamba bwe kiba kyekyo tekijja soboka. Kakati we baatutunda naffe ne tujja ku district bino Mulaba ebyapa birimu era abaatugula abaagula ebyapa babadde bamaze okubikola ki okubikyusa amanyi. Bano banokoddeyo abamu ku bantu be bagambye nti be beekubanye n'abantu abaagala okubagoba mu katale kaabwe. Naawuunya abantu babiri omu basatu Asimwe Benon Nduga Jamiru Mawejje Musisi Jojo William Namuddu Margaret gye mwajja obuvumu ettaka erireze abantu ng'oggyeko ffe abali mu association abali mu bina pulaasi. Abantu baneeza obufeero obungi ennyo basobole n'okuggyako caveats zikatwa kuki byapa esukka mwemu tusaba buyambi bannange nti nina asobola okutuyamba ku nsonga eno tuli baana b'abantu banaku. Abasuubuzi bano bagamba akatale kano kaleza abantu bangi nga ne mu kiseera kino kabudamizza abo abaagobwa ku nguudo ez'enjawulo nga tebalaba lwaki baagala okubakulumpanya. Abasuubuzi abatutunuulidde abava Kaleerwe, abava e Kawempe, abava e Katooke, abava wa bonna batunuulidde wano ate balina famire ezibali emabega. Bannange tukoowoola buli wa buyinza yenna okujja wano okutuyamba. Twetaaga agabbi gajja otulinnyirira ku bye bataagula. Twagala ttaka lyaffe balituddize tukooye obubbi. Bagamba we bataweebwa byapa byabwe bagenda kulaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri yonna okulaba nga akatale kaabwe tekatwalibwa. Tugenda kulumba buli ofiisi, tugenda kulumba buli wa buyinza, tugenda kusonda ssente ne bakina bakikumi okutuuka ku kawumbi okulaba ng'okufaana obutanyagwa. Ye ssentebe w'abasuubuzi Jojo William Musisa abasuubuzi gwe balumiriza yeeganye ebimwogerwako nti yeekobanye n'abantu abaagala okutunda akatale kaabwe. Ebigambo bibadde bingi nnyo nange mbadde mbiwulira kyamaani ettaka kyamaani yadduka n'ebiriganga ebyo. Kyeyamaani ku ttaka ly'amatugga Mabanda Dairy Market talina buyinza ku byapa. Ebyapa obuyinza buli abaani director era be bavunaanyizibwa ku biki ku byapa kibuzi bakkakkane ebigambo bingi naddala ebyabateereddwamu buli muntu ze bampita amasimu naye nga bakambwe ennyo bangi bantiisizatiisita n'okuntuusaako obulabe. Ettaka lino akatale kwe katudde liri ku block namba 92A poloti okuli 68 237 ne 238. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.